Yo, this is Rampantilla in the danger. Buterevu February twamutandise dda era nga akutandikidde atya omulungi eyo gy'osinzidde okuba nga ate otunize kansubiniti oli bulungi kupije denisanka kwoli kadde kaffe kawano tusinatera mbere nga mbatussako ebyenjawulo mu ggwanga lyettu Uganda. Tandise n'akabenje akagudde ku luguudo lw'e Masaka emmotoka ekika kya Harrier namba UBG 979J bwe yatomeraganye n'emu ku mmotoka ezabadde zitambuza Major General Paul Muhanguzi okwolekera embalala. Omujaasi omu yafiiriddewo mu kabenje kano so nga ate abajasi mukaaga baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalataka. Kitalo nnyo so nga ate yo poliisi mu bitundu by'Ejjinja eri mu kunoonyereza ku mbeera eyabaddewo ku kkolero lya Shumuk Aluminium Limited erisangibwa e Nakawa omukuumi amanyiddwa nga Emmanuel okuva mu kampuni ya Rayo Security Groups Limited bwe yayimuse nga tewali wadde amuteteganyiza n'asitula emmundu oluvannyuma n'agitunuza mu bakuumi banne babiri n'abasindira amasasi agabajje mu bulamu bw'ensi eno. Abattiddwa kuliko eyabadde amanyiddwa nga Kachebezi Ashraf n'amanyiddwa nga Oweche Stephen. Wabula ono yalabye abantu bamwetoolodde wamu n'ab'ebyokwerinda bw'atyo yakutte emmundu naye n'agyetunuzaamu okukkakkana yeekubye amasasi agamuttiddewo. Nyongera okujjukiza nti abakwata mmundu ennaku zino buli lukyawongera kutabuka so bw'omulaba ne waba talina kyakunyize noonyanga akasonda woowetanga bukyali amala okuvaayo oba okuvaawo awo naawe ogende mu maaso n'emirimu kyo, otherwise bo bakuba amasasi obusungu babuva wasimanyi. Naye ngate tukimanyi bulungi nnyo nti eyabadde akulira ekitongole ekikettera wano mu ggwanga lya Uganda ekya ISO Brigadier General Oluka yavudde ku bulamu bw'ensi eno. Wabula ng'ate amawulire ge tufunye nti ono yabadde alina mansioni gy'abadde yaakebakamu emyezi 2 gyokka, yabadde yakagijjako omukono bw'atyo n'agenda. Ono si ye gye n'asookedde ddala okufa nga munange mansioni yakagizimba. Tulinawo n'omulala yafa lwakuba erinnya sirijjukira era naye mansioni yali yakagimalamu emyezi 2 gyokka bwe giti bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala mu bumule mirembe. So nga ate omugole yabadde yakamaliriza emikolo n'omwezi tegunnawera era ng'omugole ono yakyase olw'okuba nti omukulu amanyiddwa nga King Saha amangu ddala nga yakava mu kivulu kye e Lugogo yayimba ku mukolo gwe ku lunaku olw'omukaaga n'alyoka ayolekera mu gundi endala mu shoye endala. Weewaawo omugole ono yabadde amanyiddwa nga Nakachwa. Kigambibwa nti yabadde agenda ku honeymoon n'omwagalwa we era yafiiridde awo ku kisaawe ek'Entebbe Airport we yagwiridde embeera teyazze mu kudda mu nteeko okutuusa amawulire g'okufa kwe we gwasaasaanidde emikutu migatta bantu. Abantu nno beeyongedde okutya okukola emikolo olw'ensonga nti bangi oluva mu mikolo obufumbo we butafa omugole omukyala afa oba omugole omusajja n'afa. So embeera eno yeeyongedde okuba nga yeeraliikiriza abantu. Kitalo nnyo. So nga ate ennaku n'ennyike butikidde abooluganda lw'omukulu amanyiddwa nga James Katumba. Ono abadde nkuba kyeyo era ng'abadde awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yagenda okwenoonyeza ku nsimbi. Kigambibwa nti yaseeredde mu kinaabiro n'agwa era bw'atyo teyazza engulu yafiiriddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abooluganda ekinaawa mu Kyengera Town Council be basobeddwa oluvannyuma lw'okusanga abafu baabwe nga baaziikuddwa emirambo 17 mirambirira nga gyalekeddwa ku ngulu nga n'ensonga eri emabega waakyo tennaba kuba nga ate etegeerekeka. Ebyo nga bikyali awo ye Ssaabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo ayagala Paalamenti emuwa obuyinza obulonda abalamuzi abatuula ku kkooti y'amagye era bagisummuse lifuuke ettabi lya kkooti enkulu nga basobola okuwulira emisango egy'ekikula kyonna. Ono n'abalamuzi abalala 5 bawadde kkooti y'amagye obukwakkulizo omuli okukomya okuwulira omusango gwonna oguvunaanibwa omuntu wa bulijjo era bwe batyo ne bagiragira mbagirawo okusindika emisango gyonna egy'abantu ba bulijjo gye babadde balina oba gye babadde balina okuwulira mu kkooti za bulijjo mu kadde kano kennyini. Ebyo nga wadde byayogeddwa era nga byateeseddwako omukulira Kaguta Museveni yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti ekisookera ddala abalamuzi si be bafuga eggwanga lya Uganda.
Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa ngono yamyuka Speaker wa Parliament mu ggwanga lya Uganda bw'atyo yavuddeyo n'asaba Parliament okusazaamu ensimbi ezigambibwa nti zirina okumuweebwa okugula ekyambalo kyokka ng'ate tazifunangako. Tayebwa agamba nti yadde yategeezeddwako nti eno y'enkola mu Parliament ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo okuteekawo ensimbi eri abakulu okufunako ebyambalo basobole okuba ng'ate bafaanako bulungi. Yagamba nti tazaagala kubanga era akoye n'ebigambo ebyogerwa nti afuna ensimbi z'engoye ate nga tazifuna. Ate yo gavumenti yatongozza entambula y'ekidyeri ky'okumazzi ki M7 Mpungo nga kino kigenda kubanga kisaabalira ku mwalo gwa Port Bell okudda e Mwanzi mu Tanzania. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ye yakiikiridde omukulira Kaguta Museveni ku mukolo gw'okutongoza ekidyeri kino era bw'atyo n'ategeeza nti kigenda kutumbula ebyobusuubuzi era n'asaba n'abasuubuzi okukyettanira nti si kya buseere. Ate nga bba abakulira ebyobulamu wamu n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Mayuge balaze obweraliikirivu olw'ekirwadde ki Mpox ekigambibwa okwegirisa mu disitulikiti eno. Bano batandise okutuula obufofofo nga bagezaako okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuba ng'ate bataasaamu abantu okulwala ekirwadde kino. Weewaawo waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu migatta abantu nga mulimu omusajja alabika okuba nti alina obulwadde buno wabula nga bangi bagenze maaso okuba ng'ate bategeeza abantu nti oyo ye mukunja atasera eyaliko ne King Shiba era abasinga obungi mutegeera ddala. Weewaawo ndi wano okubategeeza nti oyo si mukunja atasera wadde nga naye gyali embeera si nnungi era mulwadde naye nga si yoyo ali mu katambi kano akatambuzibwa ku mikutu migatta bantu. Ekikangabwa kyagudde mu ddwaliro ekkulu e Bugiri oluvannyuma lw'omukyala eyagenze okuzaala n'azaala omwana afaanana bw'ati. Bangi ku mitimbagano oluvannyuma lw'okulaba ku mwana ono bagenze maaso okuba ng'ate banenya abakyala abettanira ennyo enkola eya kizaalaggumba bagiyite family planning nga bagamba nti ye yaviiriddeko omwana ono okuzaalibwa nga ali mu mbeera efaanana bw'eti. Ono omwana muli mbona bebi ono ali mu main hospital wanene e Bugiri ono bebi gwe mulibona bamuzaire nga aliko obukyamu nga bwe muli mubona. Baby boy mwana mulungi aliko omubiri just wano wonka Mungu ate we yagereza. Ssemakula Charles ng'ono mutabani w'omukulu amanyiddwa nga John Damulira era nga yali muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyakwatibwa n'abuzibwawo okuva katale k'ekiseka mu mwaka gwa 2020 mu Novemba nga kigambibwa nti yatwalibwa b'amagye wabula nga n'okutuusa kati tebamanyi mayitire ge. Mutabani we kyabadde kya ssanyu ate nga mukadde ke kamu kya nnaku okuba nti ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu byagenze okudda ng'omwana ono afunye obubonero 7 eyo first grade ennungi naye nga taata teyabaddewo bataliwo. Mu mbeera efaanako bw'etyo y'omukyala amanyiddwa nga Mama Fina yavuddeyo n'ayongera okukakasa abo abeegwanyiza ekifo kyalimu eky'okubeera pulezidenti w'abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lya Uganda gattako n'abo abalwanyisa omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni okuva ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. Bino bye byabadde ebigambo bye. Oyagala oba toyagala nze akulira abasaba ekinnansi mu ggwanga ki? Si byakubuukira buki? Nga mulabira bwe tuli mu gavumenti ya wakati bwe kiri nti omusajja emyaka ameka atufuga. Oba oyagala oba toyagala Museveni ajja kufuga. Naye buli ekigaana kera ku makya n'ogamba nti entebe mu ntebe, entebe mu magi, entebe mu ssawo lyako, entebe mu ki, osobola okweyita byonna naye mpaka Katonda lwaligeera Pulezidenti Museveni ajja kuvaako ng'ayagadde bulungi. Naye bwe ne bw'oneekalakasa ne bw'oneesimbayo ne bw'oneeyita ebipiira ajja tukola ki? Oluvannyuma lw'ensasage oba nabenateera okuddamu okugwa mu maka g'omukulu amanyiddwa nga SB4 ne mukyala we Anteira nga olugambo lusaasaanya nti SB4 yakutte mukyala we n'omusajja mu mmotoka ng'agezaako okukola obwenzi. Omukulu amanyiddwa nga Edmezaya yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate agamba nti ekyonoonye amaka g'abaana ababiri si kirala ye mukyala amanyiddwa nga Mama Fina era nga mu bigambo bye yategeezezza nti SB4 yalemererwa
okusalawo mu maaso ga mukazi we okwesonyiwa mu mafiina bw'atyo n'agenda mu maaso kubanga ate alekawo enkolagana wakati we ne mu mafiina ekyaviirako oba ekiviiriddeko amaka ge okubanga ate gongera okukkirira weewaawo okusinziira ku ba social media in-laws comments nziwa ku budde bangi bagenze maaso okubanga bagamba nti oba baawukane si be basoose so ng'ate abalala bagambye nti n'ekisooka kapo yali tekwatagana mbu baali tebamaakinga okusinziira ku bo komenti eyo yabadde common nnyo naye nga ebyo byebyo ebyatuusewo guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga ate relationship y'abano egwamu nabe oba egwamu ensasage ate nga ne ba celebrities bangi tulabye omukwano gwabwe nga guli mu mbeera efaananako bwetyo. Buchange ekigambo kitandika kusaasaana ku mukyala Musumba amanyiddwa nga Susan Makula nti ali lubuto wabula ku mulundi guno kyavudde mu nnyumba ew'omukyala amanyiddwa nga Nakangobi Jennifer full figure yeyavuddeyo bw'atyo n'akuba akalulu n'ayimba mu kkaawo nga yeebaza omutonzi era bw'atyo n'ategeeza eggwanga nti Susan Makula ali lubuto finally. Ate n'omukyala kya Susan Makula Bujingo muwomya bannanga ali tumbu anytime agenda kubeera yanga essanyu tulina mukama oli mwe okola ebinene bannanga okola ebikulu webatabisuubira Susan Makula amakula ga Bujingo munali mmanyi mukama byakolera ebinene baba nedda Susan Makula ke kayimba kokako ayimba kaga tinali mmanyi mukama bakolere bikulu baba banene nedda mukama ko Susan Makula okyamumanyi mulabe omukyala amanyiddwa nga Rape avuddeyo n'ategeeza abantu bonna abalina WhatsApp namba ye nti yahakingiddwa era omuntu takuweereza message ng'akozesa ennamba eyo n'olowooza nti ye Rape abamu bajja kusaba ssente tolowooza nti yeye so ng'ate ye Farida Nakazwe yavuddeyo ne yeebuuza nti tukoze tutya kubanga alabira ddala nga abantu bali mu kuyita mu bingi okusurvivinga okusinziira ku mbeera nga bw'agiraba online agamba nti abantu bali emotionally broken down, financially tebali bulungi, physically, spiritually, politically, bwoba tunulira economically buli kimu kirabika nga tikitambula bulungi mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo so bw'atyo yavuddeyo ng'abuuza tukoze tutya yasaasidde bano abali diaspora ng'alabira ddala bambi ebintu byabika byatabusa ate boddako mu United States of America aliwo abaana abagambye naddala bakadama mbu balinze kulaba oli omukulu amanyiddwa nga Bukenya oba anaakomawo Uganda oba taakomewo naye nga ye amito eyafumbirwa omusajja yayogerwako wano ebingi mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'emikolo egyali egy'okwanjula bwe gityo munnange naye yakomyewo ng'agamba nti ka visa kaganye ka green card kaganye mu America ebintu nga si byangu bangi bakomyewo nasembayo bagamba omuwendo nga guli mu 3 naye kati gwasusseewo ddaawo abantu beeyongedde obungi ate Trump ayongedde okubanga akaawa yamaze dde okusayininga abaana baba politicians naddala mu ggwanga erya Nigeria tabaagala mu America kaakati nno embeera yo ekaluba bukalubi. Omukulu amanyiddwa nga APAS bw'atyo yafunye a very successful show olinako oregulo wali ku Serena Hotel naye nga anti yeeyita Dagot greatest of all time bw'atyo yazze ng'ayambadde eddiba ly'embuzi baali mukoledde mu lugoye so yagadde okugjayo ekintu kyekyo kyatera okweyita mu mbeera efaanako bwekyo naye nga bw'omanyi anti boyi teyeebulizaayo era bw'atyo yabaddewo ku sheno wadde nga APAS yatutegeeza mbu tamwagalayo yabaddewo n'ennyambala ye eya bulijjo esasamaza abangi era nga ku mulundi guno bangi bayongedde okulaga obwennyamivu teyabadde mu nnika era ng'olugoye lwe yabadde ayambadde lwabadde lugezaako kavalingako bitundutundu ku mubiri gwe mainly the private parts amabeere ennywanto nga zibikkiddwa wano mu maaso era ng'olaba babisseewoko katone ekisambi kyonna wabweru bw'atyo nga n'okwekwatakwata yeekwatakwata omukulu amanyiddwa nga principal Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabiddwako nga akuba omuntu omu omwenda amanyiddwa nga Saimo ow'okubukedde TV era nga okusinziira ku bagoberera ensonga zino bagamba nti ono azze akalakata omukulu n'enfunda eziwera kakati yabadde amubongako ki remember anti Bobi Wine azenga asisenkana abantu bangi abamukolera lives ez'enjawulo ku Facebook ku TikTok n'ababongako n'ababuuzaako n'abalaga nti tabayina akombwa and abantu bangi bavuddeyo nga bamugamba nti
Bobi Wine osusizza ekisa omuntu waba akulaze nti takwagala lwaki bw'omusanga ate omulaga nti tomuyinaako buzibu kakati ate yataddewo embeera ku mukulu amanyiddwa nga Seibo abamu bavuddeyo ne bali obuuka mb'oyonga naye abeera pulezidenti Bana Uganda mwagala ki? What do you want? Anyways, ono we yamaze okubanga ate amuyitako awo ku mulyango munange yamulumbyeko ne wali munda. Still yabadde ayagala embeera yemu yakumukwatako mu ngalo. Oba kitegera nga takikkiriza nti ddala omusajja amuyiseeko naye era tekyasobose. Bwalabiseko olunaku lwaleero ku mpewo za Bukedde TV gy'akakalabiza emirimu gye omukulu n'agenze maaso kubanga ate ategeeza nti akakasizza nti alina amaanyi nti ekivulu kyabadde kirungi naye ate abantu focus bagitadde ku ye mwe boogerako so ng'ate era yagenze maaso kubanga ategeeza eggwanga nti waliwo abaagala okumwawukanya ne principal mbu balina ka video ke basaze bagezaako kukatambuza naye nti nno ye mugumu okitegeera weewaawo ye penge yavuddeyo dda n'abitaputa agamba nti omukulu yamukubidde essimu n'amugamba omusajja ate namukoze eki lwaki answazizza bw'atyo mu maaso g'abantu bange omukyala ambuuza biki bino byendaba penge bonga naye kituufu bw'oba oyambadde gagozi nene ebiseera ebisinga you don't focus this side or focusing mukulu tolimba bantu yogera amazima ebintu sayimu bye bakola bo byaba abiraba okakasa eno vidiyo abadde talaba entuufu yiyo amulabye bulungi seba amulabye bulungi kati awo sayimo kabakuwa ebituufu ebyokuvuma Kyagulanyi omanyi muddooko ne mudda ku musajja ne muvoola ne mudda ku bannansi ne mujerega ne mubamala amaanyi kati ebigalo badde oleeta byaki kumuwa buto seba amulabye bulungi mbune Nubian naye talabye kuba naye azibodde sayimo kiggwanidde abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuyimbe Justin Bieber ngonono yaliko mu biseera bye yasinga asuula bangi ebigwo naye munange buli lukya bongera okwewuunya ekimutuukako oluvannyuma lw'okulabikirako mu mawulire agamu bangi bagenze maaso kubanga ate bakwestioninga endabika ye nga balowooza nti oba oli awo tali bulungi alabika ali stressed ayita mu kintu ekiyinza okuba nga ate kinene nnyo nga bw'okiwulira weewaawo ayo omukyala amanyiddwa nga Hajjati Hadija Namyali yes yalabikako ku mukutu ogwa TikTok gye buvuddeko awo bamu ne bagira maaso kubanga ate bamuyisaamu ku ggaali wabula n'abaanukula n'abagamba nti nange ngenda kubayisaamu ku ggaali wabula abaana bamugambye katusuubire nti bino bigenda kubeera bya TikTok tobiteekemu mbeera kukwata baana ate kubasiba ate kubabuzaawo bw'oba olese muliro naffe gwe tugenda okuddiza wennyini awengera okubanga ate nkusiibulira webale kubeera mulabi mulungi ate nga nyongera okujjukiza nti airport pickup ekyagendera maaso gwe wenna agyetaze mukwano jangu obeere nga ate ompagirako wali wonna mu magezi mbadde pije okubanga mbaweereza ate kuumira mpiira sigale nga abankuumira kambalekere ensonga oba lunaaba lutalo lw'omukyala amanyiddwa nga Hajjati Hadija Namyalo ono nno mukulembeze mu ggwanga lya Uganda ayina abantu bakulembera. Hajjati Hadija Namyalo wambizzi nakulabye wazze n'omuliro mungi nnyo ku TikTok naye byaffe biggwera wano ekyo ekimwa ky'ofukulafukula omanye embizzi bw'eba erya efukulafukula kati Namyalo bw'oli mukwano kakkanya akasigire tugenda kukolako akodingire
ebyobufuzi byo bitambuze naye totuyingira kubanga naffe tugenda kuyingira eno wazze mu kkooti y'abantu okitegeera eno teri afugayo buli omu yeefuga so mukwano kakkana tuuza obutako bwo wansi kubanga tugenda kukolako accordingire oba okitegeera buli omu awe munne respect totuyingira bwona atuyingira tugenda kuyingira kubanga ffe omusango tugusala emisango tugimala so ekyo ekimu ekyo kyolebeza mukwano kakkana kuba tugenda kuwa right left center no sense and owning and impounding people. How many inches are you? Please. Shawa Bobby Wine olinga amazina awe manyoko. Nze buli anavuma nja kuvuma kubanga nawe oli kidoli olinga n'ekibada ku manyoko. Namyalo lwaki tosigadde eri mu kugaba akali akasente ka PDF simanya PDM simanya PDA nze ndaba wali sigadde eyo eno leni gyoyagala okuyingira erina amateeka agagifuga agamu ku go eno tetumanyi myaka eno tetumanyi bafumbo tetumanyi saizi era teri babitiibwa eno teriyo dikolamu eno teri protocol observed tebiriyo ebyo era nga twagala okakasa nti ddala oyagala okujoyininga oyina osooka otulaga clearance okuva ewa bbaasa kuba ogende wa bbaasa akubuulira amateeka agafuga omutala guno nti omutala guno guliko balandiroodi baagwo okitegeera oyinza oba okola mu ofiisi nnene oyina ziriidika oyina abaana ewaka eno tetubimanyi ate n'engeri gyozzeemu tujaniriza naye saagala obeerenga Patrick Mulwana Mulwana yajja wano n'atugamba ye Kibanda simanya Ganga Star simanya ye Katero simanya naye yeyita buli linnya eritiisa bakatero abatuufu we baatuuka n'ensuuluulu n'alinnya siiringi ekyavaamu asaba bwenkanya bw'atagenda kufuna so please saagala tubenga twakakutandikako ate osaba obwenkanya saagala tubenga twakakutandikako osiba omuntu na buli muntu yenna asuubira okujoyininga first lane owulira eno kaba kaliro lyanda kulyanda gwawulira ng'oli wa kitiibwa gwawulira ng'olina ssente nnyingi toyogerwako toyagala kuvoola boss I can advise you genda ku Twitter genda ku X genda ku YouTube ogende ne ku Facebook sigala ku WhatsApp oyogere n'abo ab'ebitiibwa banno eno tetumanyi kitiibwa omwana kukwata n'akuwewula nga talina na passport talina ndaga muntu tamanyi kyagenda kulyanca n'akufuula obuugi ompulira bulungi so ebyo bisuubire bino wammanga nabyo bisuubire nti senga omwana akwereegamu n'akulemererwa ajja kukwata mutabaniwo amukube senga anaamulemwa asobola okukwata nnyoko n'amuteeka mu bisooto it is very possible so please mu byonna byokola bisuubire bino teri kusiba teri kuwaaba teri kukekema naye olina eddembe eritaapinga n'okkiriza n'owanika ne bakusonyiwa eri oyo yenna gwobeera ogudde gw'oli naye mu kabbinkano osobola okuwanika always abantu bawanika nga kino ekyana kyawanika tekyawanika ekyali kigamba mutugenda kwereega mpaka 2-4 naye yawanika mangu nali njagala twereege emiswa gituveeyo ebica bitwereege Allah wali ludda wa ola twakubagana mu Lukoola mpaka Kampala olongoleeta bano bamuzeeyi yampako kalumu kamu mwensula kukuba n'enkujjayo n'ebyenda teri kuloopa I repeat teri poliisi teri kusiba teri bya reference bigwera wano nkola ya vira bino bya street bya kivandulo cyane nga ate tuswitchinga ate wane entalo tezirwawo bwe luba luluddewo nnyo wiiki emu 2 mweregamu enerega 3 naye tezikuleka kyekimu so please oba toli mwetegefu kugoberera amateeka ago I can advise you ku app eno tolina gw'osobolako
ground wezibeera leveled nga teri byakusiba teri police teri reference nkuwa wano omwana omwe we Saudi oba wane kata wano nakufuula obuugi mwana ayinza okuvuma ekigambo kyotawulirangako nze nawulidde ekigambo kye bavumya oli omukazi mbw ayina emimwa gimulinga Max Pale simanya half bricks nentya nenyongera okutya nti ku app eno kuliko ba head prefect oba okyalowooza nti oli prefect waliwo ba head